Muwamvu balemereddwa okukwata. Kyagulanyi Ssentamu musajja muwanvu, musajja mutono, naye balemereddwa okukwata ate nze Biiro mumpi. Bwetugirira sawa zineno nkugambye internet yakutedda omuliro oyinza okumbuuza ate wanda bwe yakutewa abasajja abalese military police empya gyotalabangako era abana ba National Unity Platform mwetegekere emigongo gyammwe akabina omutwe ati mmwe mukimanyi bulungi kino babakuba buli wamu naye nga tetunagenda mu eno video nga bwe nkugambye ebyaluuswa nabyo byongedde okubeera nga byononeka anti bamugaseemu ayinza okuba nga alina kyamanyi mu kufa kwa Honorable Muhammad Sejjirinya omugenzi wetugira sawa zineno video ye negenda kuba mpamugabe nkugambe naye mulimu bingi ebyokwiga nga tetunagendayo video eno badde nsaba okimpeleka like wenkaso tambula katukera obuna banjagala okumanya kweno information naddala abana ba National Unity Platform team Uganda kuntiko omusembereko hawaneno nakuholwa leero waliwo ebigenda maaso wano ku social media omuliro gwakutedda oyinza okumbuza kiki side zonna mu NRM waliwo kiboko mu NUP waliyo kiboko oyinza okumbuza kiki ekigenda mu maaso nakuholwa leero waliwo Biira mwena gwe mumanyi bulungi omu ku foot soldiers abawangalira ddala wali eri ku UAE ayina ebigambo byabisobodde okuba nga ayogera olunaku lw'ekyo yavumye buli omu ali mu NRM era eyo video nkugambe ki kyaka video yatuuse mu banene era bamusindikidde videos nga bamugamba nti no bannange tugenda kukwata anytime mulooza te yatudde mbu yalina kye yatidde lwaki mba mbyogerera sokola ba video eno mumale nkuleetedde n'aba NRM nga bagezaako kubeera nga bamulabula. Muwamvu balemereddwa okukwata. Kyagulanyi Ssentamu musajja muwanvu, musajja mutono, naye balemereddwa okukwata ate nze Biiro mumpi. Mumbuulire kankwate n'omugundi ng'obwo omukulembeze wange yakuttemu. Nze ndi mumpi, nkimanyi ndi mumpi, naye omuwanvu balemereddwa okukwata ate nze Biiro. Omuwanvu naye kati muli mu kunyonyi nze Biiro mumpi. Ate mwe abawanvu temukimanyi muti olumwawanvuyire omwe mwe Binyarwanda mwegi mwawanvuyire omwo ife twatoola butoozi magezi ne tuteeka mu mitwe gyaffe egy'abampi. Egi mwawanvuyire omwo mwena mwawanvuwa ne sipamu zyammwe mu mitwe kati fe obwongo twabutoolamu ne tuteeka mu mitwe gyaffe. Mmwe ne muwanvuwa n'ebisipamu byammwe engeri gye mwali mununa emikira gya batata bange nga mulooza muli ku bbeere. Ekyana ye kifurukuta bwe kiti kizukuse mu tulo kinyonya abbeere kinyonya ebbeere kigenda kugwa ku kasolo ka tata waakyo nga kakava mu maama waakyo ne kikwata kati ye. Abaye oyo si General Salim Sale. Ntunuulidde vidiyo eno n'amaanyi ne ganzigwamu. London mwagala nnyo kabampaane naye at least wandibadde General Salim Sale omwamu akatiibwa akatini ku ekyo kye yasobola okukolera Uganda kye wamanya n'ekyotaamanya. Mukola ebintu bino mu butamanya. General Salim Sale gw'ovuma obugulu amagulu ago gaafuna obuzibu ng'ali mu nsiko alwanirira ggwe. Kuba senga si mirembe basajja bwe gye baaleeta gwafulana nti tewandisobodde na kubeera ku ssimu gwogera bw'otyo. Tewandisobodde kubeerawo, tewandikuze. Naye gw'oli mu kuvuma obugulu, gw'oli mu kumanyira n'okuvvoola, ayina ettaffaali ddene lyatadde ku bulamu bwo. Amaanyi ge mangi agaagenda gw'osobole okubeerawo. Wandibadde omuwamu akatiibwa akatono ku lw'ekyo kale. London General Salim Sale omulya nnyo mu biboozibozi oba owulya nnyo ng'alina omuntu gw'ayogeddeko n'ekyo wandibadde omuwamu ekitiibwa olw'ekyo nti si muntu wa bigambo bingi. Naye gwe ekikulumbisa abantu abatakulumbangako abatakuyinaako buzibu ng'ate balina ekyamaanyi kye baakola ggwe okubeera mu nsi eno Uganda. Oyo omusajja gw'oli mu kuvuma yalekawo n'okusoma kwe n'agenda mu nsiko alwanirira eggwanga lino gwe mwoli mu kuleekaanira mu kumanyira mu kuvvoola n'okukkakkanya abantu. N'atuuka okutuula P7 ne muwala we Joseline Kenyana. Naye ng'ogamba yali afaaki
Simanyi lwaki bakaaba naye His Excellency Robert Kyagulanyi yababuulira dda n'agamba nti no ebikola byabwe bigenda kubanga bibaleetera ebizibu in the near future. Ndowooza tutuuse mu near future era 2026 protest vote mpaka kuwulira bubi, naye nga nyongera n'okujjukiza gwe olina ng'olina bizinesi ng'oyagala kulanga naffe, namba yaffe eriawo esimbyeyo 373 so tukubira kuba na twinbox ku WhatsApp ne tubeera nga tukuyambako okubeera nga tukupushingira bizinesi yo etuuke eri bakastomers bo. Lwaki mba mbyogerera bino byo omukulu Lusoloozi bibye tebimutabukidde anti batandise okubanga bamuteekako nti no ayinza okubanga alina kyamanyi mu kufa kwa Ssejjirinya. Sokola be vidiyo eno tumale tweyongere. Era Lusoloozi ntandise okumwekengera bulungi nnyo asaana anonyerezebwako ku nfa ya Ssejjirinya. Bigatta akolera bano anyway olowooza ye tagenda kujja kwesimbawo, ye tamanyi gwe yasisinkana ku woteeri, Nathan tamanyi gwe yasisinkana okumuwa pulojekiti eyo y'okujja okwesimbawo. amanyi bulungi kwa yagenda yabula Kati biki byatubuulira mukama Lusu ajagala akitegeera okuva na leero nti Kawempe tekyali kya bugaga kya Ssejjirinya era tekyali kya busikaabu. Era bannakawempe bayogeza eddoboozi lumu nti kati tuwadde Luyimbaazi Nalukoola lewa tugenzeeko atugenzeeko bwe batyo bayogeza eddoboozi erimu okuwa Ssejjirinya. Lusu yali kireereese, yali akola simanyi yali kireereese ate alina mulimu, wabula n'ayambako ku Ssejjirinya ekyamuyambanga Katonda n'amuyamba ng'alinako kone ku butabo n'amufuula ewe. Kakati saagala olwaleero Lusu ava eri alowooze mbu yali ategeera nnyo Ssejjirinya mbu nnyo mbu era yekyayogera kyekiba ekituufu. NUP Ssejjirinya gye yafa akyayinga nga Lusu bw'ayogera gwe wennyini n'ofubuutuka n'ogenda ku malaalo ge n'ogeevumbuta ag'omugenzi ekyobulogo ekintu ekisinga okuba ekyobulogo olwanirira kaadi eno tukiddemu NUP tugifune. NUP yabakuta yali amusaba ki ate eyagenda kya NUP ku malaalo yaladdirako ki ye gwe yabuulira ekyama nti sijagali yakodda era mwana wange tolinyangayo ate ono najjayo okusaba kaadi. Tolaba nga yewe nkwasinga niba naye afuza omanyi nti bazibu. Tolaba nga yewe nkwasinga kakati bw'otunulira mwami. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.